Essula ey'omwenda. Njogera amazima mu Kristo, sirimba. Omwoyo gwange nga guntegeereza mu Mwoyo Omutukuvu, nga nina ennaku nnyingi n'okulumwa okutamala mu mutima gwange, kubanga nandyagadde nze mwene okukolimirwa Kristo olw'abaganda bange ab'ekika kyange mu mubiri, be Bayisirayiri, abaweebwa okufuuka abaana n'ekitiibwa n'endagaano n'okuteekerwa amateeka n'okuweerezanga Katonda n'ebyasuubizibwa, abalina bajjajjaabo era omwava Kristo mu mubiri, afuga byonna, Katonda atenderezebwa emirembe gyonna. Amiina. Naye si kubanga ekigambo kya Katonda kyavaawo, kubanga abava mu Isirayiri si be Bayisirayiri bonna, so si kubanga ly'ezzadde lya Ibulayimu kyebava babeera abaana bonna, naye mu Isaaka ezzadde lyo mwe linaayitirwanga. Kwe kugamba nti abaana ab'omubiri abo si be baana ba Katonda, naye abaana b'okusuubiza be babalibwa okuba ezzadde. Kubanga ekigambo kino ky'ekyokusuubiza nti, ng'ebiro ebyo bwe biri, ndijja, ne Saala aliba n'omwana. Naye si ekyo kyokka, era naye ne Lebbeeka bwe yalina olubuto olw'omu, Isaaka jjajjaffe, kubanga nga tebannazaalibwa so nga tebannakola kirungi oba kibi, okuteesa kwa Katonda mu kulonda kulyoke kunywere, si lwa bikolwa wabula ku bw'oyo ayita, n'agambibwa nti omukulu aliba muddu wa muto, nga bwe kyawandiikibwa nti Yakobo namwagala naye Esawu namukyawa. Kale tunaayogera tutya? Obutali butuukirivu buli eri Katonda? Kitalo. Kubanga agamba Musa nti, ndisaasira gwe ndisaasira, era ndikwatirwa ekisa gwe ndikwatirwa ekisa. Kale bwe kityo si ky'oyo ayagala newaakubadde addukana, wabula kya Katonda asaasira. Kubanga ebyawandiikibwa bigamba Falaawo nti, kyennava nkuyimiriza ndyoke njoleseza amaanyi gange mu ggwe, era erinnya lyange liryoke libuulirwe mu nsi zonna. Kale bwe kityo asaasira gw'ayagala okusaasira, era akakanyaza gw'ayagala okukakanyaza. Kale onoŋŋamba nti kiki ekimunenyesa nate? Kubanga ani aziyiza by'ayagala? Naye ekisinga gwe omuntu, gw'ani awakana ne Katonda? Ekibumbe kirigamba eyakibumba nti, kiki ekyakunkoza bw'oti? Oba omubumbi talina buyinza ku bbumba mu kitole kimu okukola ekibya kimu eky'ekitiibwa n'ekirala eky'ensonyi? Kiki? Obanga Katonda bwe yayagala okulaga obusungu bwe n'okumanyisa obuyinza bwe, yagumiikiriza n'okulindirira ennyo ebibi eby'obusungu ebyateekerwateekerwa okuzikirira, alyoke amanyise obugagga obw'ekitiibwa kye ku bibi eby'okusaasirwa bye yateekerateekeredde ekitiibwa, yeffe n'okuyita bye yayita, si mu Bayudaaya bokka, era naye ne mu baamawanga. Era nga bw'ayogera mu Koseya nti, ndibayita abantu bange abatali bantu bange, era ataayagalwa ayagaliddwa. Awo mu kifo kye baagambirwamu nti, mmwe temuli bantu bange, mwe baliyitirwa abaana ba Katonda omulamu. Era Isaaya ayogerera waggulu ebya Isirayiri nti, omuwendo gw'abaana ba Isirayiri oba guliba ng'omusenyu gw'ennyanja, ekitundu ekirisigalawo kye kirirokoka. Kubanga Mukama alikola ekigambo kye ku nsi ng'akituukiriza era ng'akisalako. Era nga Isaaya bwe yasooka okwogera nti, singa Mukama ow'eggye teyatulekerawo zzadde, twandifuuse nga Sodomu, era twandifaananyizibbwa nga Ggomola. Kale tunaayogera tutya? Nti abaamawanga abataagobereranga butuukirivu baatuuka ku butuukirivu, bwe butuukirivu obuva mu kukkiriza. Naye Isirayiri mu kugobereranga amateeka ag'obutuukirivu teyatuuka ku mateeka gali. Lwaki? Kubanga tebaabugobereranga nga bayima mu kukkiriza, wabula nga mu bikolwa. Beesittala ku jjinja eryo eryesittalwako, nga bwe kyawandiikibwa nti, laba nteeka mu Sayuuni ejjinja eryesittalwako n'olwazi olugwisa, era kkiriza oyo talikwasibwa nsonyi.